Zinempa zaki. Ndikubuzanga coordinator. You don't know, you're going to know me. You also identify yourself. Identify yourself. Identify yourself. Mamanya agenda basasula sente za feza bana Uganda zeziri basasula mirimu je muri okola ne muri kwasula abagambye ayina abana be bayagala college. So I have to first ori kumbuza nza yagala kutegera amanyi ga ovana manyoni kule mwana wo mbangana ayisana malwaji na yeye malwaji andika today na manyoni receiving empapula za babubuka omaze ali siye mukama wafe sebo ali siye mukama wafe ali ayina abavubuka abandinze amugwayise oyina station join okolerako oyina station join okolerako sebo kusasula okolera ali obokolera isi oyina kuti okolera I know that abade banonya ngate bayina namba ya bakuteka okolera kati eno olagawa eno yolaga eno olagawa ayina okola Dabina mateka isi ye baba mateka nkuwa na mateka gasomola be. Yes, tukanyumba yange mwa mateka gasome. You working as you are not working as you are working for Uganda. Omulimo wa kusaba, omulimo wa wali kukola, omulimo wa kusaba. You mean when it reaches lunch time I don't have to eat? You eat at your station from there. With purpose. My station. Yes, my station. I'm not a kid. I have my own. You neglect the work. At what time do you eat? We are going with these forms right now. Tazani. Tugenda nazo. Tugenda nazo. Tugenda nazo. Eba democracy kweli ngakuja kumanya tulikuna aligenda wagala. Ani ndio bagenda bachizi mbapoteza wameka bakulozingao. Ona manyibulu deadline lero jo omuliriza lulitwa ina meeting ne EC sija moto kankubuli lulitwa ina meeting kati mama nakubuli all the guidelines that you are supposed to work on tona bankumula ati katogenda mulabako ngwa tona bamula nje sina bamulaba okakasa ekisona kubulira akati ekisoko likola ndikana na ekisoko manyi ndikana na manyi ngende nawe onometinga abantu kubuza ekibuzo nonya mu mbapula zino nga mulimu za NUP. Yes. Tukoro muntu mulabulero na mulimu NUP kati wazima za NRM lwajo zisitula ngale zina ate tutuzaza tutya tutikazi okolera oyina satwachobera okolera paka olaba nakaje muina socialism je muina situde baza NRM obukazina olwakwamu abana bagenda kula bali munobe mulyo ndakala ni mpapula za mtu zile lokali kugwamu nzirakabula wachi kuba kumacha tulikuba nonya omanyi wewe pikigenda kubono toli mtu wala ekyo nje kubulira olina moto na bisera byo yoli kukolera wada jokolera yoli bantu yoli kifuru wali wachifuru kwa ati zikubuza mu ze kubulira ati kubulira papula nga muli mwezi opposition nzikube chikwaje yake nkubudie bacho kukutana zo
walayi newe mukubira DPC tugenda kubeera wano nze sikolera wano leka nze kenyini abantu kibiina kimu nga toli mu EC nga toli mu EC kati gwegenda bodaboda mwegenda twagala okukoleko akola mu EC sebo akola mu EC nate ku division abaddeyo siona ino kubeera ku division okubejo tulina oyo ne ku division taliyo bali tugamba lwaki obato tukolera yes, and we have candidates for Namanyo. We go to Namanyo, you receive them. You acknowledge them. They will get you when you're going home. What time? At what time? Turototinze kuva kumacha n'abaana batukoye tewali ntoja walayi nkulayiride musajja gwe leero tewali ntoja ogenda kwata empapula zaako ate ogenda kuzinga empapula njazikwata nga ndina manyi atugenda kwena omala kulya mu mutwale walayi ngenda kugulira emmere yange gyendya ngenda kugulira emmere yange tugende bagimutere mu dishi Muze, bwagala okukozesa amaanyi yoli okwagala tulina emitima mikambwe kuva kumaca tuli kwetola tukunoonya ne kamera yakukubidde n'amasimu nga tokwata amasimu yange yino noonyamu esimu ya pamela zankubira nze sirina muntu yankubidde pamela tasobola nakunkubira oba akubidde Musa atakubidde Musa naye takwata masimu okiraba obwo bwe Musa bali mu office mu region tebaliyo enamakwekwe tubaddeyo tebaliyo ali na makwekwe ali mu owa office ku region office eri mutawuni mwenyini mutawuni eri oyingidde mu office ya region oyingidde mu office eya isi ey'omu maaso eya isi taliyo eyo jembe eyo pamela gyebali ye taliyo tumukubidde esimu emirundi n'emirundi lwaki mutwetolooza bino mwe mulowooza mugenda bifunamuki mugenda biryamuki nze nkugambye nze abange maze n'abanyamanyomi kwandinze oyo obuli mu kalulu kabwayose tetumanyi ebintu nga bigenda okubeera bannange mu general elections naye nga akavuyo kangi tulabye ebikonde tulabye okwesindika tulabye okwekwata amataayi era gye binagwera katusabe Mukama Katonda nti ekintu kino kinakomyenkereza bulungi naye nga okwesika kunene nnyo okwekwata amataayi nga wenjogedde kungi mu kalulu kano nga tuvuddeko waliwo amawulire amabi nti abadde LC5 chairperson we Kamuli district afiiridde mu kabenje omwami amanyiddwa nga Maxwell afiiridde mu kabenje makya ga leero zibadde nga ssaawa nga 11 awo nga bukya ekiro ekikeeseza olwaleero bw'atyo n'afunira akabenje awo mukono around Katosi ewempulidde bwe batyo bwafunidde akabenje emmotoka ye mbu netomera Sinotruck bw'atyo teyasobodde kubanga asimatuka kitalo nnyo era kitalo ddala katusabira ab'enganda n'emikwano era nga tweyongera okuba nga tusabira n'omwoyo gwe Mukama abe nga agwa ekiwumulo ekirungi saako n'okuba nga amusonyiwa byonna ebyamusobako nga tweyongerayo munnange nga tuli mu kubanga abakandidate baffe bapikinga forms ez'okufiiringa abamu bazzaayo waliwo ekintu ekitabudde abantu naddala mu kibiina
ekya NUP. Waliwo akantu akatabuddemu abantu katini nnyo, si kinene nnyo naye kankutuwaleyo ko olabe ekigenda mu maaso, ojja kuba nga okitegeera era nga okwemulugunya sofa kutandise nti waliwo abantu abamu abatandise okuba nga balaga oba omululu kyogere bwe ntyo nga taliiwo okusinziira ku bitambula, alinganga ali mu kibiina okwenoonyeza kasimbi nti gundi wankubira naŋŋamba jangu waliwo akasente nzirukeyo, ono naye wankubira naye ng'omulamwa si gwa kuggyako nakyemalira. Bakomredi bannaffe bafuuti soja bali ku ground naddala bawanga ya kitebe kya National Platform balamusiza kansenti muli bulungi. Tubaagala nnyo olw'emirimu gye mukola n'okuweereza eggwanga. Ndi wano bajjukiza mwajja okuyingira struggle kukyusa ggwanga so si kunoonya mirimu oba ekitabo kifuula nti wemuteegera okufuna ensimbi, ekyo kikyamu. Mwajja kukyusa ggwanga so si kufuna mirimu ku kitebe kulinda bannabyabufuzi funirawo ssente. Fena struggle gye tulimu teryatosasula. Ne bwe muvaayo ne mutandika okulaga mu budde buno obwakazigizigi nti mufaayo nnyo eri bannabyabufuzi okusinga enkyukakyuka, kiba kitegeeza nti awo mulinda bulindizi address ya mirimu okufunawo ssente eri bannabyabufuzi. That is wrong. Tekiri part of the revolution. Era nkimanyi omukulembeze walaba akwogerako eri eggwanga ajja kyogerako, ajja bagamba kyemukola kikyamu ate namwe mukitegere nti kikyamu. Eyo si address yafunirako mirimu oba yakufunirako ssente do. Bagundi ffena tukola era tubeerawo tusanga ebizibu n'abamugende munoonye ku mirimu embanga musuubira nti mu revolution yammwe yakutega bannabyabufuzi. Please mukyuseemu. Eyo si job center. No. Eyo kitebe kya kukyusa ggwanga mu ngeri yonna esoboka. Bakomredi ngenda basaba mugende munoonye emirimu okole. Ekibaleetera ekizibu ekyo mwafuulawo nti muvunawo 1,000, 200, 300 bwe muti nga munoonya. Kati muvudde mu struggle. Mutandise ku ate nga nakibagamba nti bannabyabufuzi bagenda baawulamu. Kati essaawa muzungano oli muzungano mujja creating a point of discussion at this particular kyetandiyagadde. Nze saagala nnyo okuteekawo mbozi ya kudiscussinga bintu biri ku bakomredi bannaffe nemwe kennyini mukisusa ate mwagala nnyo kiteeka mu kamera. Bw'ogenda kukola ekintu kikole nga tokitadde mu kamera ne bw'okiteeka mu public kitegeeza olina bw'olaga nti kati wano ffe tuliwo era buli kimu tujja kikola. Singa omulaba kuwa mission sales nga ya sente yakutuusa mulabe ku president oba kutaataaganya nteeka za kibiina osobola okugaana. Nkubuuza comrade, singa Museveni akuwa sente essaawa zino n'agamba nti ayagala otuusa obulabe ku president oba ku mukulembeze yenna oba ku kyankalanya ebintu mu nuupu tosobola kikola. Please mukyusemu embeera ng'embeera tennasajjuka. Singa abantu bali ku ground n'abantu bannayuganda banabajjako engalo namwe mugenda kuyitaawo. Tuli mu revolution. Gavumenti bw'ekyuka erina emirimu bukadde 3 tosobola kubula mulimu bukadde 3. Ne mutunuulidde nnyo member parliament ku mitwalo 3. Lwaki muteeka ekifaananyi ekitono ennyo mu maaso gammwe nga tulina ekifaananyi ekinene? Manye embeera mbi. Naye omuntu anaawangula olutalo ekifaananyi alina kinene nnyo tabira na kifaananyi kifunda. Ngenda basi mbanga mu kikozo olwaleero temuddamu kiraga ku media. Temuddamu ku recordinga bintu bya musima muli MP onande musima nyono ki n'abanyampi n'embale muyina ekifaananyi kyemusiiga azifu mwagala kwokyesa kibiina o mwagala kwokyesa president. That is wrong. Mulaga public mulinga abagadi mwine mbokolera nti abantu bamwe tutandise bakunganya bazze fe tugenda bayingize gye mwagala babayingize. Ekyo si kirungi ba comrade. Either mulabisa president o mulabisa kibiina o mwokyesa president. Ogamba nti oli mu struggle kijja ogamba nti oli mu struggle ng'ate ba enemy ba struggle badde betubadde all along ate be mu hosting. Ng'okimanyi omuntu amaze emyaka 5 pale bitasobola kwogera ku nsonga. Abadde wankwezenge. Tebabaddewo. Tebasobola bayambanga struggle yakaggwa. Kati agenda kuyamba kati nga azza kulona aze kukimakali. Agenda kuyamba ki? Kwemba pale bati 56 oba 58. Tekuli yasobola kugula pichipichi giganti ya foot soldier kate saazi no mwagaza kingana kyagala okujja okukima. Bino njabbi bagamba mujja bikyusa mwagala okunnumba dabagamba nze siyomba na comrade munange ekyo kizibu. Ne kugamba ekintu kyotayagala kuli okiwulye bulungi nnyo. Singa baali babaagala buli member parliament yali badde yagula dabbajaji boxe nga agitya ku kitebe nga ya foot soldier yakunoonya mu sente za kulya.
tebasobola kikola in the beginning kati omusinikira obulinga yagenda kuyamba kya this particular moment tekiriwo okuba tebabaagala omuntu abaagala bamuyita president kubanga alina picture alina ekifaananyi ekinene ekyeggwanga gavumenti employing abantu obukadde 3 tosobola kufuna mutosobola kubula mulimu gavumenti lwaki mutunula emitwalo 5 kifaananyi kye mukiteekaawo mweyo kyessa byebadde bakamala mukama wankomere video obiwulidde munange si bigambo byange ate njogerawo kindeke kye naye nga point eri clear oba message eri clear nga wagidelivalinze nammwe ndowooza nga walaba ebintu nammwe we mubiraba eyo nga tweyongeddeko eyo munange wano waliwo obubaka obwa Pastor Aloysius Bugingo buvaawa bobono Bugingo tetuli ba serious amatu tugayina naye tegatufuula ndiga ezo ezolundira mu kyaki tetuli ndiga ezitegeera ziriko amatu naye nga tuli bantu tetunerabira lunaku lwe wagamba abawagizi endiga zo nti baneemunsabire bwe nagolokose leero ku makya nazisinkanye sitaani tegeera nazisinkanye sitaani kati nga gwe bonaagamba nti nagolokose nensanga embwa okitegeera wasisinkanye ekisiraani naye nga esitaani gwe yali agamba yali muwala we Doreen. Yes, yali muwala we gwe yagoloka n'asanga n'asaba abana kati baakaabirira mbuno mbu bamusabire yasanze ekisiraani yakedde n'asanga ekisiraani yasanze sitaani mu kkubo ng'agamba muwala we mu kyaki y'emu ku katuuti ke kamu kwe yavumira muwala we gwazaala abalala bonna twaligambye kale naye ono gwe yali akola naye gwe yeesembereza n'abeera naye ku lusegere bwe yali amugoba era yayita nnyina yamugamba signing documents ezo n'ayita nnyina amugamba signing omuwala era yaganye okusayininga Teddy n'amugamba please kola ki mukolere kyayagala tube wano ng'akumye oluyiira lw'ettaka lya Kanaani mbu bano tebaagala kulimubbako bubbi abaana be ne maama we naye baagala mutta n'agamba endiga zigende zimusabire emizimu emigunde batemu baagala mutta ng'ategeeza maama we abaana ne first of all Eddie sigwe muntu omuto tuli bantu bakulu tuli basajja bakulu ogenze n'ogamba driving permit yo wagifuna mu 1990 n'engamba ono tuvuganya mu myaka kubanga yange nagifuna 92 oba okitegeera tuli bantu bakulu naye Bugingo yali badde akola ki akula abaana omwana emyaka 8 abana eddembe ne bwe kiba before court abana eddembe okugamba njagala kubeera ne taata banani ne maama abaana Bugingo baali mu kukiriisa amaziga mu public mulimu n'abafumbiddwa naye kati ffe olw'okuba kati alaba nti omukazi yakola kyaki ye talina kimutawaanya talina waliwo mutera okungamba okulaba okwogera ku movie za kito no those are stories that are visual and majority ziva mu bitabo ebiwandikiddwa ebitabo biva mu real life experiences so waliwo movie gyembadde ndaba ennaku zino movie ezisinga obungi olw'emyaka movie enkadde nziddamu buki nziddamu buzzi naye bagiyita Queen of the South. Queen of the South. Bw'oba ogitunuulidde ojja kulaba bwana Bugingo ojja kulaba engeri amaka gye gatambuzibwamu ogaawula mu bizinesi naki mu bizinesi n'ebibi ebya bulijjo kakati oyo gundi omukyalo oyo ani Teddy takyalina budde abantu balina information munnange bantu balina data bantu balina bwino biba obiwulidde ate munnange nyongereko kindeke ki
nze ebyo byemmanyi byempulidde era ng'omuntu abyogedde munnamawulire omukokutivu si bigambo byange naye nga weebale kubanga wekumidde ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde mpola mawulire nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde gwe tuula butuuzikalira nnyo era ebisigadde byonna mbikuwa sigala naffe tofa